Sabanya dozi wa mtemu SMX representing straight out SMX media nze bagamba bati yewoze omumba gwe bazikuba ne wayo kubera nga anonya abasajja abakyasinza okubeera abazibu okufuna ne bali no SMX media mwe muli ba mukisa okulaba nti nerate mbanonya ne mbafuna ne mbabaleetera temuyinza gesinga muntu gwe mfunye kati yadde mufuna mu lockdown ne tumunonya lockdown yona actually yajeti kono musajja simu akagumu nagune no mwaka guli mukubera nga gutambula nino musajja yakyajetise mutu atuli mu ghetto yomu ku bantu abasinza okunsanyusa nti abasajja bakubye hit naye mukubera nga bakuba hit teyerabidde waje yava actually emirandira ye main point omuntu agenda nakuba hit ne banebe n'abakyawa nawulyanga agalagira ki naye omusajja yakuba hit naye nolaba nena munonyeza mu ghetto kididi soko jo tekeko n'obuwani gamba tekeko buwani teka ko buwani bagamba afaanana wizo komanina soko ogira abasajja bayizoza kinawo sentoli kuba sente nina esemwe kisigwenzina naye gwenzina naye ogenda n'okwera akalu ka TikTok ero vibe gye tugenda obberamu lwena soko olaba oluyimbo wali ku TikTok ng'onna akantu koge boto bobera ekiro kididi ogenda kunkoze abo kati abali ku TV ya SMX Media balina kididi gamba ati kididi otekeka akadadi soko bakube gwe nakamunye ngoberera ndi ntevunya tewefuura manja fenna tujoga sawa turi mu munana bagambe sente nina njagala mukazi gwenzina naye akokesigaliza ku mutima nosiko omukka nokaleta n'amaanyi otegeera bamwize small boy banange ba SMX media ndoza muna vibe je nimobera n'omuntu Owakabbi nga vibe we ono gayi tosobola bera na dakiika 3 nga tonnayingira vibe nnyo n'amaanyi ati ghetto youth tulina okubanga tukola ekyo kyennyini Katonda kyatu tumukola ki okola ffe tuli batume gwe musajja alina record mu Uganda actually nasooka gawulira ku omulangira Ndawusi nagamba omusajja yakoze show mu lockdown neewuuma nagikolera mu ghetto baba yo yawuuma twazina abaana baali ennyama abajjako embuzi ne bazijjako ku gundi ku nsaniya n'ekiro obutimba twayo kinyama y'embuzi abaana ne bajja kwegamba after Museveni namazoto ogenda bawa extra tujja bawa era kasita just tusabe Mukama omusajja atute omusajja asobole okuba nga atuweera ddala n'obuyambi atute agambe bukididi mbatadde naye nkwaddeyo n'5 miliyoni 5 gye yave ya sente nina oluyimba ngalulo olutandika otya kirozo kikujjira kitya kubanga ekigambo kyo nga kyo kyakwata abantu sente nina kubanga abasinga abazirina by the way naye ababeera banoonya abantu gwe bazisa anti nayimba ku kintu kye balowoozaako nga bulijjo bakirowooza naye nga tewayasobola kiyimba kati ne kamiliyoni wa kiyimba aswala kamiliyoni wa kiyimba aswala ge mazima nti buli omu agamba waayo kati naye yakiyimba ye kidi era omusanze nolaba nga ye kidi yennyini n'otuusa wano no vibe nga yeyo omuntu wabeera ku TV agamba oba gusajja gukulu oba munene oba guki nolaba nga kakiridi kenyini nyini sebo kema dansi nga yoyo akyalimu today wali ku luyimba otyo yimba oluyimba olwo otijja tita wawulira otya nga otandise okubeera nga abantu balufunye bulungi nga nawe wali okisuubira oba tokisuubira mwana ekyo kino nali sikisuubira naye just kubeerawo mu ghetto ne muba mu vibe ne munywa amazzi ne kulya menvo bimanyi kale ne mukola ki ne muya idea saji ya just twali awo ne nfuna vibe nali ku Portimo studio ya gundi ya muyimbi ali awo yayimba tuine kibuga Kampala basite taikuni bamutani Raycom nga tuli awo tutudde munnage vibe nije nga mwana nali sina simu nze nali sina simu ko smartphone yange nga najitunda nali zanajiriamu ebyange lockdown nze nakafuuka star mbadde ndi muyala zange nga njiri babyange kati nengamba nkwata ka video nga naka iPhone nkwata ka video bere nako musimu omwana bamuyita Loja ali awo manager wa lwakuba twenkana muyita mwana kuba twenkana ye manager nwani Raycom oyo gwe gambye nangamba munnange kakwatira akantu ako ogenda kakolota konfe kwa jano nga wendi gasina luyimba tawali wotune tawali mbanya ka radio nedda ka radio nakalina mu nkwawa nali ko nalinda mulaka ka radio kanga sina simu nga radio je nafuula mukwano gwange esimu nga inagitunda nefuna ka radio aka radio yako kanyamba nyati nakuba olimba lose nakuba already lwali weruli nali abantu nga balumanyi ku Salama road abamu ku Salama bali balumanyi noyo sina manya kute kamera yali alumanyi nonti so siba kire olimbo no okimanyi lwagenda okuvaayo nga lumaze n'omwaka
ngolodde weruli olodde nga weruli nga nete lutunda tebalumanyi tebaluwulira bakyali bange balumanyi n'abantu abamanyikidde ati abeera nange mu vaibu n'abaana abalanga ntutambuzako mu library mu tawuni nga naluyisayo vidiyo nga nno natana vidiyo kati olwo lufuuka utya ensonga kwata byebyo bya tiktok kati z'omwana webaza tiktok tolina kyogigamba nebaza tiktok kati gova eri atogambe mu ndi manager wakidirize ndi mukuyombesa wano mwana yagenze nga basente zange ku bivulu agamba mbu ye manager wange mukidde mutaddemu sente namugambye wandiddemu di sente zinavirayo ku tiktok kubanga nange kenyini okutuukako sose yita mu manager wondaba ku tiktok noganja munoonya kajegere manager mujewa oyo manager nongenda mukuba entandaalo munoonya besi bakubantu mazima omusajja muyinza ogamba alimba si sose yitira mu manager ge mazima mutuuseeko directing ye that means abakwata naye kajegere yaligambye basina ati ayina manager tuukirira manager naye just omanyi fe tuli balasita wobeera n'omuntu olina laba ku kididi kali fe tusuddiya nze kididi nyinza okuba nyina bamaneja nga 8 aba bulijjo bano mpaayo 5 2 kyemmeka mikwano gyo gyonna gyonna bamaneja kadi wamuwa obuyinja kadi namuwa obuyinja ne mubongako nga tugenda badano bange ndiawo nga kyekiri omumaneja mwana banguliawo kinya timeyi nkugambye kadi wafuna akawaaza wenjogerere nafunawo enamba nga 5 ye ng'agenda abba abantu naye kwekwatako kekwatako baba ali mukubba abantu nno abaliddeko sente nyingi waliwo abakabawanewaka sayiningako naye peji zange youtube byonna byonna zabirina tiktok byonna bina okuva byonna nze kuva dda gwe manager gwe asalawo client gwokoolera ndina yala sina nakamoloka kajegera kuyiseeko yafunya kajegera alina management kati waligambye ati alina management olina management kakati omusajja akwata ka video omusajja akwata ka video munaye kakola ki kagenda ku tiktok akateeka ku status eyiye nze nga sibimanyi yabingamba bugambi nze nno nkola ka video nvaawo nze ngina mbyange vibe navaawo nakiro saawa 4 nzikirirawo ku mayanja salama road we nalinsula mbeerawo kati nze nkera kumacha abantu bangamba twakulabyeko ku tiktok twakuleko kaze ngamba banne tiktok yo tetambula watu najigulawo inga sina gulawo tiktok sina zibiroko nakajigulawo ati nayo azo alito lina sina ngeleka nemebera wewe nga sina nawe gambye nga nyina ka radio ningamba laira sente nina siye kwa adresi ya katambala koze laira kabiri yako ngenda kanoonya nkateyo abantu bakalabe ngenda nakakuwereza nanzika ina gwe mba ntambula ngamba wano wale kabasaaga ngenda kumayanja okugula ku byesava nze omanyi munaye tuba tugenze kugula ku ddagala ngenda okugula ku ddagala abaniga bangamba ino boy tukulabye siye gwe wano bakakulaga abaniga batali bange bangamba ati tukulabye wano ningamba ono gamukubye ogenda okulaba wooti ate nga ye ngenda omugamba zaayo tulabe nga yegwe naye nakafunye kuva mukwano gwange kuva Australia ngebituli byongera binkanga mba nakatuukako wano wakulekaana kyali wange ali Dubai asindikidde akantuko kantu kikakano tolina na simu gwe sina simu bandaga bulazi si kyekimu nekyatuse nekola omuzeeyi asoma ebirango babimulaga bulazi nze mbadde dansa nga nzina mu video nga sina busente bwenkola naye buli awo obimanyi olwofuuka ensonga sente nina akubye nanti ebyokuyimba nabitandika bagadde kaliyo kiwange gwe nalinjamu sente awe nanyigira lokodawuni weyagira nengamba kitandika nyimbe siwe kiri kuzina nali nekolya kaliyo kiwange era singa tebaggala abayimbi singa tebulimukizibu ngina kuyimba Google Road nazo zadda Mr Google zadda nga ngezesa bugezesa ezo zowulya nali ngezesa ddoboozi Ediboy gwe digaro tuli kimu kati tumitinge mukwano hey Mr Google gwe njagala naye anjagala search engoro omuzikiza abakira butuze engoro kamuzirabe abakazi abafumbo bazibakuba ebbali babakuba tomonya emitwe giba minene kana kazannyo k'engoro kakatunyumire engoro omuzikiza agamba engoro omuzi yakatuwa kyobala bagamba nera nanti nabo mbadde ngenda tuukawo omusajja yakusalutinga nembala ka video nga akkiriza kulimaka kwa hype bulungi agamba munera omwana ono mukkiriza okuddamu akayimuzi nze kuva danze mwagala nga ngendako newuwe ne mubongako nga ndi dogo sina focus star naye obo wajja mu vibe neyingiramu naye n'akakuba olwo nali ngezesaayo bigabe nagezesaayo saachi Ediboy eyo ngolo nengamba munaye kati wenziramu olwa palaso mba nyimba ntya kangezese mba sivumbeera obakiro obutuse ngolo kamuzirabe obakiro obutuse ngolo kamuzirabe abakazi
bafumbo baziba kube bali baba kuba tomonye mitwe jiba minene kana kazanyo kengoloka kamunyu kuba engoro munzikiza gamba munne engoro munzikiza engoro munzikiza abantu bazekuba yagamba kwata reka kudduka tolina nacho ngambe engoro webe kusiye guma tochali naje wekweka uwe kuba kutia kuatia abaje baleke dino kola zi concert ate gwe olbawe rona fulu tuvude yeyo waliwo lutawulo njagala okugira onno tugezesa nanti kyesoko bagamba starlet abantunze ku YouTube channel yange nga simikwano jange kwanga omuntu me anjaga nange nga mufidi bwekiri anti SMX kididi nkugoberera ndabo olutalo ne aba Galaxy luvaawa lutagwera aba Galaxy baleke bame aba Galaxy tebalina buzibu just balina nyanya emwe envundu eryeji nyanya emu si bonna ni mulodi Kanina nakula wango listo anko nze ni mulodi olunaku lwe namukyayira kumusanga wano ku mafuta amanyize ndi wa kusalama musalako kagere kange nalimba neyo mu Kosovo mbe mu Kosovo nejja ninga ni mulodi wange niwe mulaba nga ansanya muna kino kiri fat kiri nganga kyonna kitachune kisesa kanze munanga we mulaba ngamba kangene kibuze ko kyali cyane kigenda kutadda kayimba ka sente nina neka tulide binkomo ngateka ni mulodi namusangako na wano kutoto wano wentudde manyize flow wano kutoto ne mugamba ni mulodi tata mbadde nyina akayimba kanga akasachi nsaba campus zaamu ko nakayimbye nenga abantu bangamba kawayimbye osanga nakayimba kakabi nangamba oja kunsanga naye musagala musumbwa yayogera bigambo nga byonna bizalawa musumbwa nnyo musumbwa oja kaita kwawuliremu nalinya nengera ku Galaxy emino jalinga mukaga nga nkoma ku reception bantu masidi nenjireta nenzira ne bagamba basidi tebagira bandi ngolo sikawulira nendwala flash nonga diolete CD nenda CD eyokubiri bulyo ngane askari afuse muganda wange akumanyi akuma ngata chansa iningi sana kunsa ngamba itawo anga luwengenda muziniramu obudde mala bungi nga nyuma naye eri bali SC ngani mule daitawo najja nakwata kapara ngoindo gamba sesa tukadyo mwatu yakaiza we kedidiyo muntu siso birambo otereke ennugu ku mutima bantu baditacha bachali bange ditacha sichali wa atera n'okumpisamu babuza ababeranga babuza Galaxy omuntu wagirira wati go mugambira era ditacha we yajja simanyisha mujja busoga waje abera nenga abane kyesajja ikirasta nakyagaliza bakuba kine enviiri bali bakapara Ojegedde yena akuyisaawo omwana nalukuvayo mulundi kumwana nga muna akayimba katanzo tamu kalungi ne sente nina ditacha yasoko muko ku Galaxy ne bajja ne bamugoba ne bamusika ulire cyali bwe story ya Galaxy okunyigira Galaxy natwala olimba basente nolo emirundi ejiwera nga tebalukuba nengamba ditacha nyamba buyambi ditacha olimba oloko wa ditacha yetu atukwatagana mu mbozi mu last omulira yefulo omunali mu Jamaica ngambo yebigambo bingi nga tukwatagana olwebigambo otegera omusajja akuyimbira awo cyali wange nnyo omusajja ayogera olya anko oyo ditacha na mwesi bako nogenda ku TikTok omubuuze nga buli wasanga ngamba okikozo olimba okakasa nengera ku TikTok kati nga twesanga wali ku London Avenue wakulekana nze yali kyali wange nga ogenda ku TikTok ogenda kuba ditacha mubuuze era naye kyeyambuusa mu ditacha olimba sente nalwo ali luntulidde ne mugamba lasiete ngolo munzikiza nangamba to oli musiru olimba ngolo munzikiza kwa time yennyini nga mubuusiza TikTok otadda ku mboozi ya sente nemugani olimba ole baba aluganye ne mugamba katukole engolo munzikiza soko kyo ogenda okubetula abo banayo bagigana ndategera tebanjagaliza nangamba lemera kolo lujimba wakiri utambuze underground gwe no kididi lugenda kuba nga oli ayogera bwatyo lugenda kuba ogenda bakwa unolo taladema Jamaica ngugambye ditacha Jamaica yachimanyize saso mana nyo sirumanyi ngachimanyize sigena na bitegera ngachimanyize tegera Luganda kati akuba ye ngugambye ditacha nemuga agenda ku TikTok ogenda chikubanga ina kasimu kali unanga nesimu yange eno ngesimu je kwasa nenange mwebaza ke chukumbusa yangambo limba lwengolo muziki za Luveko tambo za sente nina agenda kukolera era na tambo zolimba olingamba data lugenda basanga ku Galaxy mubuze yeke nyine kama kogera genda ati oli awulira ati agano kukubwa mulunde ogwaso komanyi walone andi abachali bwe chidi data alukuba olimba olo manager wa ku Galaxy naluulira yavuga na motoka okujja ku Galaxy story bajimpa abantu ku Galaxy temweyagaliza abamu already data si yabingamba bayinzo waidiza mulala data no yangamba bugambi tambo za luyimba bija kati zaliwo omulenze yaliyo bambi bamanyi batula nyaawo baba babiwulira ku Galaxy wabira abantu bangi manager ajja ku Galaxy agamba tata wacho kubyo limbo lolima nga lukozesa ne meeting
babuuza bati bakola meeting kwegamba wali to yabayita n'ayita ditacha ne bamuyita ne bakuba oluyimba olwo mu meeting yaabwe ne bababuuza bani abalwagadde bani abatalwagadde emboozi omwana yagikomyawo yaginyumiza mulenzi promoter ali awo nga bagamba oluyimba lubi okulukubako lwaki bagamba ditacha lwaki okubya oluyimba olwo ko ditacha oluyimba lulungi naye alwagala balimu era mulimu abakkiriza ne bagala oluyimba lulungi naye abasinga ne balugaana naye mbu meeting yagenda okuvaawo nga muwala wa kugalakisa yimba kimu sente nina bambuka amadale bakkirya kati oli yaŋŋamba naŋŋamba neebuuza lwaki baganya oluyimba kyokka nga bavudde mu meeting ate nga baluyimba okitegera nimulodi bwe buzibu omanyi lwakize nemera ku nimulodi oyo nimulodi yasiba omukisa gwange nimulodi yasiba omukisa gwange ati singa anyaniriza emirundi egyesatu gye namusanga nga mu kkubo nangamba nkulabye ennyongo gye wange oluyimba olwo kandnaye andaganga ngamba esobola kukuba nyimba ezo tisobola nali nyina akasimu nendimukubiramu kati ngoluwe mulalo kola ki mukoma mweyita zina temina kyemwongeraku yadde neki yadde zina ffe yadde zina namwe mukomaawo mu kkubo kyokawo babasiba kitalya limanda tugende wali eri ku tiktok ngalukosa ensonga zina tona kyoyongeddeko noli agambye njagala mukazi gwenzina naye kubanga sente ziwe n'omwana nagamba nanga amazina nina amazina oyagalanga kuwe gula kubbiya nenywere kwega byonna biri plain out tewagambye ati kangazi y'amagulu mba ate kitaina gyayise anti kale uliba luli straight forward lwa gospel bayinza ndukuba mu church ne baswala sente nina oba tugenda tuletera version ya gospel kusubirayo kwa mu gospel gyendi nakayimba gyekali kozi gwetumfolowing kona tulabe gyekali tuli mu Desemba mukama natera okudda mukube engalo mu nnyumba mulabyeko nekanze tuli mu Desemba nakayimbye mu Desemba Christmas nakatadde abakalabye bakalabye akati omusajja kujajinga obinga ne gospel mulina gyekali akayimba bakayita Desemba tuli mu Desemba era buli Christmas bagenda kuba bakakuba tekavunda nantikko buli Christmas ne Desemba kagenda kuba kasumulukuka nekanze tuli mu Desemba mukama natera okudda mukube engalo mu nnyumba mulabyeko nekanze tuli mu Desemba sembera yokawinga tusibula abantu bafumanyi kididi ekyamufuula kididi nsonga yakola ki yazina katika chokate siganye amazina sirinamu nati sinazina yagamu kulabye ku bugundi botekayo bukilipu ku TikTok ngozinda kupate endulu neeraya tebo nogikwatako endulu neeraya nangamba tisa kenyini kenjagala awo ennyini awo enjagala ngokutte ku mmezo ku nsonga yaki bandabe mu face tusuke kididi ati sinjige yako kokka kotero kukola woti leka kola boti obanga betandika tubatandikirawo tutandikire sente nina njagala mukazi gwe muliwa mugambe sente nina njagala mukazi waluka njagala mukazi gwe nzina kajita chain kajegere gotambudde naye kajegere sente nina njagala mukazi omukazi wakiri ajje ate mu kamera ajje kumu abatulaba kati nina njagala mukyala gwensina bannange SMX kye bankola kididi abandaba nze kididi bafani bange munfollowing ku YouTube channel yange kididi platform gyendi TikTok kididi dadi YouTube kididi dadi Facebook waliwo oyo manager yakoze Facebook ekiro gwembagambyeko mbu yefula manager sebo ali mukubira ddala abantu atekayo posta omuntu nkugambye kididi tumusanze na mu ghetto zeze nnyini kati agenda kwehasolingira nawe kenyini akufuna akujjeyo yonna njamufuna ntandalo kwendi mobile money number yange kwendi mobile money kwendi 0759 njisomye ndya 0759 ulira munfollowing musubscribing mwagale kididi amazina gange nkyabawa ate nkyabawa n'ennyimba hit andi lockdown yabitandika 0759 ogiwulidde
Yo, SMX Media, Owakabbi. Anti, kati mwena mugina kutula mukamera nga mugamba SMX. Kano mbamba kola chimbamba gala. Sente SMX alina. Ayagala bakazi bakola ki bazina. Nga bangi. Sente alina. Ayagala mukazi gwakola ki bagalo zina.